Munnayuganda Kassim Ouma yatandika okuzannya ebikonde wano mu ggwanga mu 1994. Yawangulira Uganda omusipi gwensi yonna mu 2004 ng'ava mu Amerika. Bwe yagenda okukiikirira kilabu ye eya UPDF mu mizannyo gya bannamagye mu Amerika teyadda kuno. Mu Amerika twafuna visa eya World Military Boxing Championship. Then bagisazaamu ne banyamba ne bansponsoringa ne banfunira obusente kati ne tugenda twatuuka eyo nze n'empeta. Ouma agamba mu Amerika yali talina gwamanyiiyo naye ekitone kye eky'ebikonde kyamweyimirira. Naye nga neesiga ebikonde byange nga manyi n'akazungu akatono k'okusoma nga kyemanyi bwe nsanga boxing gym era yafaine boxing gym mbamaze kuba nali nkimanyi nga neewulira ebikonde nga bimanyi mbirina. Eno yakolerayo erinnya era mu mwezi gumu gwokka yali amaze okuvaayo bwe yafuna ekyeyo eky'okuyambako omukubi w'ebikonde ow'erinnya Juda mu kutendekebwa e Florida era eno gye yasiisira. So ne bagamba baagala omuntu ogenda omukozesaamu nembeera nga yenze awo nengenda Florida okuvako olwo ano Florida board. Wadde tajjukira gwe yattunka naye mu lulwana lwe olwasooka olw'ensimbi mu Amerika naye yasasulwa $400 mu zaawano zino zibamu akakadde kamu n'emitwalo egisoba 40 mu lawundi ennya ze yazannya. Asobola kugamba nti njukira gayigo nazannya naye naye kyenzijukira ennyo njukira sente ze nasasula nasasula siringi 4 za rawundi ennya lulamba nzannyira siringi 10. Kuno yazzaako ennwana endala 8 nga zonna aziwangula. Ku zino 7 yaziwangulira ku knockout ate olumu ku bubonero. Wabula mu 1999 naye yakuba knockout mu lulwana olwali Miami. Nalina KO 9 ne fight 9 kati nga naye yalina kuba KO ya 10 naye bambiisaawo nenneebakamu ate nenkolamu nebitakola nebitakolebwa. That's undisciplined. So kyekyankubya ekyo. Atubuulidde egimu ku misipi gye yasobola okuwangula ng'ali mu Amerika. Nasooka kuwangula Florida State Boxing Championship. Nawangula Florida State Championship. Awo nenviiraawo neneeyongera nempangula America Continental WBC eyo. Mu Amerika gye yava okugenda okukiikirira Uganda mu mpaka z'ebikonde ez'ensi yonna n'afuuka champion w'ensi yonna mu 2004 mu buzito bwa light middleweight. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.